Mukama gwe yawa n'enuma ozaala gw'ofitina muganda wange omalira bwerere amanyigo yes ate nga duniya etumalira mu bwerere Katonda gwe yakera ku machana wandako edduso ne bw'owalana owalanira bwerere tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omugazi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior kuba nti otambula naffe mpola mpola kuba nti weekuumira wano kuba nti osubscribing gwe ya subscribing nawe atandaba kuba nti osubscribing ngamba nti muganda wange olinze eki olinze ebidde bya Jasmine oba story kikugamba subscribe yes tubeere nga tutambula ffenna mpola mpola webale kuba nti weekuumira wano muganda wange ate webale kuba nti weekuuma nosigala ng'okyali mulamu muganda wange obulamu buli very important olina obbukuuma tojjajjalabya mu bulamu bwo yes bulamu bwo mu bintu bitakugezimba bintu bigenda kutwalira bulamu bwo essanyu ery'eddakiika 13 terikukabiza paka yes paka lova mu bulamu bw'ensi so n'olwekyo twekuume yambala kondomu yes wofuna omukyala oba omusajja nga tomwekakasa nkusaba yambala kondomu ate naawe yes gezaako okuba nti obeera faithful eri patanawo nakulwaleero tukuletedde yes munnamasaka Edrisa Musuuza Katonda yamuwesa mikono ebiri naawe amuwala na muganda wange ojja kukakasa nti yes Katonda gwe yawa n'ennuma ezaala nga y'omuyimbi eyakasooka okuba nti afuna BET Award yes mu Uganda ye muyimbi eyakasooka okuba nti afuna 1 million yasooka okuba nti afuna 1 million followers mu basajja ku Facebook ye muyimbi eyasooka okuba nti afuna 1 million subscribers on YouTube era nga ye muyimbi asoose okuba nti ayimba mu Uganda yes ayimba amawanga agasuuka mu 52 mu nsi yonna omusajja ono Katonda yamuwera ddala agenze mu maaso n'aba nti akola ebyafaayo ebirala Edrisa Musuuza agenda mu maaso ng'akola ebyafaayo ebirala era nga kana akasajja muganda wange oba kalogerawa yonna gye kalogera mu yes omulogo wako yakakola wabanga mukkiriza nganze ngamba nti yes akasajja kano kasabi nnyo ddala yaddenga bamunyagako omukazi ne mumusunga ne mugamba nga balise myekozo balinda myekozo n'ebisigaddewo omusajja ono omwaka guno gumutambulidde bulungi gwe mwaka bwe yakasooka okuba nti akukumbaza awards za Uganda zonna wali ku people yatwala almost awards 3 ate nga wali ku Zina Awards bwato yakwata awards nga 4 ate nga abwogatta ne guno omwaka bambi gwafunidde ne miliyoni YouTube subscribers era nga ennaku zino Eddie Kenzo tumuyita Golden Boy nga yakamala bikola byonna tulowooza bikoze byonna biweddeyo tulowooza Edrisa talina kyazaako tulowooza Edrisa simanya biki Edrisa Musuuza yagenze mu maaso nakola rekodi endala ye muyimbi munnayuganda nkiddamu Edrisa Musuuza ng'abikoze byonna tulowooza biweddeyo Edrisa Musuuza ye muyimbi munnayuganda eyakasooka okuba nti aweza 1 million yes followers ku Instagram nkiddamu nga tulowooza abikoze biweddeyo Edrisa Musuuza yagenze mu maaso n'aba nti aweza 1 million followers ku Instagram kino nno kizibu okusanga mu East Africa era nga abayimbi ba East Africa batononya abasobola okuba nti baweza enamba eno because mu East Africa bantu batononya abakozesa Instagram okujjako mu nsi ezeetongodde ngenda kugamba ensi ezitasinza okuba nti zibeera ku Instagram mu East Africa ate nga ensi sindala bagiyita Tanzania era ng'omuyimbi yes abayimbi aba Tanzania Instagram bagikubira ddala ngamba Diamond Platinum wogendayo muganda wange ku Instagram wa tabo nnyo okwogera ne mukyala waffe amanyikiddwa oba muganda waffe amanyikiddwa nga Zali yes engeri gyaliko nti yabeerako eyo yasobola okuba nti yaweza ba followers ba Harmonize n'abasigaddeyo babikola because Tanzania ekosa nnyo yes Instagram naye nga ate mu Uganda ne Kenya kizibu nnyo okuba nti omuntu afuna 1 million yes followers ku Instagram because it is too hard wanono kikulaga nti Katonda gwe yawa n'ennume ezaala Katonda babanga yakuwandako edduusu buli kyokola kigenda mu maaso Edrisa Musuuza yagenze mu maaso n'aba nti afuna 1 million followers
ku Instagram. Mubadde muwaana mbu ennaku zino Rema yaliko era nga buli kimu asobola okuba nti akikola. Muganda wange record zikolebwa abo Katonda be yawadako eduso. Eddie Kenzo ye yasooka okuba nti afuna BET mu Uganda ne mu East Africa okuba nti ye muyimbi yasooka okuba nti agireeta, then abala ne bagireeta mpola mpola. Edrisa Msuza ageze mu maaso okuba nti ye muyimbi muna Uganda eyakasooka okuba nti afuna YouTube 1 million subscribers on YouTube. Era nga recently twakafuna ne muna Uganda omulala mu art industry amanyikiddwa nga Annie Kansimbe. Ezo zonna records. Edrisa Msuza ye muyimbi eyakasooka okuba nti ayimba almost 53 to 60 countries ezenjawulo mu nsi yonna nga muyimbi muna Uganda nga aziyimbyemu world tour abagimazeeyo. Ye muyimbi muna Uganda era nga record yakirina si mulala ye Edrisa Msuza. Muganda wange Edrisa Msuza y'omu ku bayimbi abasoose okuba nti oba ye muyimbi mu Uganda eyasoose okuba nti akuba Instagram n'agita ku ttaka era nga wetwogerera alina 1 million followers on Instagram. Byebyo Edrisa Msuza record zonna azirina. So n'olwekyo nkugamba nti conks my bro Edrisa Msuza Eddie Kenzo mukama yongera okuba nti akuwa emix emirala kule records endala. Bagamba nga oli muzinyi mbuto manyi kuyimba naye muganda wange buli kimu okikoze era kino kikufuula nti oli nambemu mu East Africa, oli nambemu wa Uganda. Yes, gwe controller, gwe king of Ugandan music industry. Conks Edrisa Msuza, big up on yourself my bro. Salute.